Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyongera okulabika nga biva mu bitundu eby'Emasaka Masaka mu Buddu embeera mukwano gwange eyongera okulabika nga evaayo si nnungi. Bano abaana bwe twandiyise nti baana banda ya Nakalama bongedde okulabika nga beesusa kati ng'omususa. Batandise okwongera okulabika nti mukwano gwange bo bennyini betandise okweryamu omuguju kukusinzira ku gw'omunda gategeeza nti bantu batandise okweyawulamu kati mu bitundu eby'Emasaka era ngenda kumenyera ebimu ku bitundu basinga okubanga wali embiranyi saidi ya Mpuuga saidi ya Namayanja groups ezo zonna bbiri zigenze mu maaso n'okubanga zirina obukundi bonna ba National Unity Platform naye waliwo saidi ya Mpuuga ne saidi endala eya Namayanja. Kakati wano emberebe zeno okongo kulabika nga ezze mu bitundu eby'Emasaka kyaddiridde ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokuna gutukubye amabega 2024 pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nga agamba nti okutandika process ey'okuligestalinga bamemba aba National Unity Platform kutandike era kwatandise mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kisubira nti ate omwezi mulamba bano bajja kwongera okulabika nga beekolamu omulimu nti offices eza National Unity Platform gye ziri okwetoloola Uganda yonna batandike okwongera okulabika nga beddaabululamu balabe bamemba abapya ne bamemba abo abagenzi kugamba nti akakiiko akalulu k'omwaka gwa 2026 kagenda okutuuka nga ate situtegedde bamemba ba National Unity Platform Masaka region Arua region eyegundi region ABCD tulina y'abalonzi bwe bati tulina bamemba bwe bati kati bamemba mu kitundu eky'Emasaka ababadde batandise okwongera okulabika nti batutteyo materials ezibayambako okwongera okulabika nga baligesalinga batunule mu foomu ezo gundi waali gundi yafa ono anti nze ekibiina kya National Platform nkyetaaga njagala kufuuka memba basobole okulabika abawandika bamemba abapya abo Allah bajjuludde babajjemu n'abo abagenzi ne baga nti afe tuvuddemu mu National Unity Platform. Kakati nno mukwano gwange otuuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu bitundu eby'Emasaka kukaayanira wano tuteekawo obubox abantu bajja bewandiise nti nedda saidi ya Namayanja eyo nayo mukwano gwange eryawo saidi ya Mpuuga naye eryawo katongera kubanga tubika munda okusinzira ku Masaka City Mayor Florence Namayanja agamba nti waliwo ebitatambula bulungi munda mu bo bennyini naddala mu bitundu eby'Emasaka olw'obunkenke obutandise okwongera okulabika nti bujja n'opunga egenda maaso n'okubanga eregestalinga bw'otandika okutunulya Buganda region naddala mu bitundu eby'Emasaka Mwami John Mary Sebuufu ono yasoze okulabika nga aderivalinga registration material mu byalo gamba nga Masaka City Kitenga mu bitundu gamba nga Kalangala Bukoma Nsimbi Lyantonde Kyotera Sembabule Kalungu mu bitundu ebyo jjukira nti eno Mpuuga mukwano gwange naye alinayo amaanyi g'amaanyi ogenda obbaga naga nti temubiteekawo temujja baligestalingirawo wano bonna baana baana ya Nakalama ba National Unity Platform kakati bano baga nti temujja kulabika nga olimubawandiisizaawo awo bw'otandika okutunulya Greater Masaka region eyongedde okulabika nti mukwano gwange yeeyawuddemu Masaka eyo mu Maserengeta Mr. Teles Kirumira ali eyo Masaka East mu buvanjuba bwa Masaka ewakulembeddwa Mrs. Florence Namayanja. Mrs. Namayanja agamba nti bamemba abalina okulabika nti bawandiisibwa oteekeddwa okubanga ogenda kukkiriza amateeka g'ekibiina nga bwe gagamba oteekeddwa okulabika nga olina empisa bw'onaaba tolina mpisa ekyo kyokka kiba kimaze okulaga nti gwe tokulifayinga kubeera memba wa National Unity Platform. Kati yembeera bwetu bweri mu kitundu eky'Emasaka bakyaganya okwongera okulabika nga batuula
gye buvuddeko wawuliraawo nga waliwo abavuzi ba bodaboda abaga nti waliwo amawulire agaali gatandise okulabika nga gajja nga gafuluma gategeeza nti enteekateeka za nuupu okuddamu okwongera okulabika nti batalaaga Uganda bweyinza okutandikira e Masaka n'owulira abamu ku bavuzi ba bodaboda e Masaka nga baga nti omukulu tajjayo eno tageza najjayo eno mulwera tageza n'asuuka kakati olwedde baaba no batandise okulabika nga beeyawulamu ebibiina bibiri oba ebibinja bibiri waliwo tiimu mpuuga abo gye bali kano nsambulira yenna ava ku miliyoni 5 miliyoni 5 nije buli katasobola bisisima lwadde nga byamufuukira akayinja mu ngatto byamufuukira akamonda akookya tekasobola kulabika nga kayitawo ku ddookoli kakati mukwano gwange embeera bwetu beri e Masaka abavubuka oba ba National Unity Platform abawagizi beeyawuddemu bibiri bali batwala empapula abantu basobola okulabika nga beewandiisa olumuge temujja kwewandiisizaawo naye nga bonna ba National Unity Platform kiki lwaki mutugamba nti